yakakadde kamu nabo tubawagira ekintu tubeere nga tukinyumirirwa ddala bulungi. Ndina Jami culture okuva mu Bweza music oba byakyuka microphone Bweza music naye mabegawo nawulirako nti wali kati oli under management ya Kayemba Solo eba record label okay kiri kyange eri company management bagita somewhere in Africa mbadde manyi bofuna management ekikadde kivaawo ne tuconcentrating ku kimu eri eba company ng'eyamba okukulaakulanya ekitone kyo gwe ng'omuntu naye kiri kiba kikyo nga wakiiya okuva ng'ojja okitegete birina bwetulaba otadde video nga bwe watadde wuli byonna bibiri tujja kubirabako olwansonga nti era olaba wuli tandika somewhere in Africa awantu awamu mu Africa naye jamika kyo yayimba okuva mu kibiina kye bayita Bweza music kikye okitegedde kati eri company nekulaga gwe jamika nemupresentinga gy'oli kati Bweza music erina emirimu gyayo ne management erina emirimu gyayo Bweza music erina okubeerawo lwansonga yevunanyizibwa ku muntu by'okuyiiya n'okukompozinga ennyimba then kati management neteeka ennyimba ezo katale nezikulaga n'okukulakulanya ekitone kya Jamaica sofa bitambudde bitya ne management empya kozi bagitani somewhere in Africa era mwe tuli ne Rema nange ndowooza mukyali mu babiri bitambula bulungi kinyuma nnyo okola n'omuntu nga muganda wo nga mukwano go because Geoffrey honorable nze nva Bukoma Nsimbi ekitegedde naye mubaka waki kati otakwate ku muganda wo bogenda twasoma ffenna Masaka tukoze ffenna yomu kubampa studio nga ntandika eddala okuwandiikira ddala by then nga mbutemunaba kummanya this time I'm working with Geoffrey kiba kirungi nnyo mbuuliza kuba tulaba akabanga kabadde kanene nange nsanyisa okulaba kweri oli ota Jami culture alaba BBSF alina kyokola kyakabi mukikola mutya okubanga buli kaseera amaaso gammwe galaba omukyalo ono omukyalo namulungi nnyo buli kimu ekimuliko kirungi weewaawo weebale kulabika ndi bulungi tolina tabbo sirina tabbo nga ndi wano embuga tosobola kuba na tabbo nga ndi mbuga tosobola kubona tabbo mu Uganda ekonomi abantu ebatawanyiza naye ndaba Jami yakamubiri ayokera kuteekako yagatulowoleza nti gwe tokutawanya no waliwo ebintu ebiseera bisinga nga tokiinako control okireka okitegeera ebintu ebimu olaba nga tosobola kubaako kyokyusa tobiteeka mu mind yo lwansonga anytime every time ensi emanyiddde weweetaaga n'omukisa genda kupresentinga so ekyekonomi okubanga eri hayi buli kimu okiraba nekikunyiga naye nga togera kikyusa osooka ffe tukita kukirya akawaani nosigala nga obulamu butambula waliwo aboogerayogera nti waliwo akaseera Jami culture we yabuliramuko n'ava mu kamera ne music nga takyafulumya katugambe bwetyo gyali emyezi nga bwegyo gijo waliwo ebyaliwo obuzibu buli obwaliwo n'obulamu kaawo oluvannyuma twagenda okuddamu okutulaba nga tulaba naafaanana bw'ati nagenda mu exile nogenda mu exile waliyo bikyeyo naye basically omuntu yenna omusajja okubeera omusajja abaako ebintu byayitamu era omuntu abadde ow'amaanyi ye muntu agudde emirundi emingi nasigala ng'ayimuka ku sayidi endala buli kintu kirina endaba bbiri gwe nga bwokiraba amaaso ge gakoma n'engeri ntaputa yaakyo sitogo yali y'amaanyi nga waliwo abayita mu bibalaba okitegedde okulwaninga struggle naffe nga tulina gye tulwanira mu bbanga kati obuzito bubira bw'amaanyi kategedde struggle yali egenda mu maaso nga bannaffe bavuka bannaffe baleka struggle nga mubalaba okitegedde waliwo naffe ababeera emabega ebyo nga tulina struggle y'emu naye nga tulwanyisa myoyo kati gwali olwanyisa mwoyo abatabaazi ab'amaanyi wenjoga ku batabaazi alaba TV abakitegedde yaman kati kitwala omubiri gwonna lwansonga kitegeera naye nga bingi bituuka ku musajja nga naba w'amaanyi nekyo kyayitawo
mu bufunze waliwo struggle yaliwo nga tekinnafuuka kinene ku mutendera ffe gwe twakirabirako abali eno. ya omanya abasirikale b'ensi bangi mwe mulaba n'aba uniform n'abakwata emmundu waliwo be tutalaba waliwo kyakibuuka omumbaale nedda abaganda gabaga nti yalwaniranga mu bbanga nedda simulabanga obanga gwe nampijja ojjamu obuuzaako Buganda kuva dde ina abasirikale abatalabwa famu ku basirikale abatalabwa bajami culture babweza obategedde tubeera mu struggle nga n'abalenzi bali mu stock nga ffe tubawerekera side eno twalina okuggusa ekintu kino mwakigusa katonda yeebale katonda yeebale bwekiba kyagguka katonda yeebale kubanga tetulowooza kuddamu kulaba ku mbeera eri embeera esobola okuddamu okubeerako zekisunye naye singa omuganda addamu n'anyigirizibwa baddamu n'anyigirizibwa omuganda omuntu yandyagadde okumanyako biki ebyo ebyali binyigiriza ku muntu omuganda alina ebimunyigiriza gwe Kampala tekusanyusa nti Kampala eri mu Buganda ensanyusa naye baali bagiwadde Buganda nedda kati ffe tulwana byemutalaba tulwanyisa abo bemulaba kankole ku nsimbi era olulimi lwantuttemu naye mpola mpola tujja kugguka kankole ku nsimbi kyalina ekyamitemu vaawo